Keko, ogamba otya mukwano? Tewali ogamba ki? Webale ku hostinga. Kale, kulikayo. Mbuddeyo nyabo. Obulamu. Gye buli bulungi, si bubi. Bw'wabadde awo n'ogaaka nzire East to West home is the best. Absolutely. I missed home. Nagimisinze nnyo ne ngamba kankomewo waka. Yeah. Kiki obadde omisinga ewaka? Emmere, weather, buli kimu generally. Abantu, the warmth of the people. Abantu balungi nnyo, baagala nnyo abantu. Bali very social. Byonna nabimisinze. Emmere yaffe wano nayo nagimisinga nnyo ngamba wali tulya nnyo bichips bibaga biki nga obimanyi. Teri healthy, yoweitinga bw'ogiraba. Era nkomyeyo nina ogikendeezaako. Ogenda tandika gym? Gym ne diet. Yeah. Keko, ebbanga libadde ppanvu nga tuli mu Uganda, bingi ebibadde bitambula, waliwo amawulire agakutambuliddeko, byonna obadde obiraba? Byonna mbadde mbiraba. My take is some of it was true, some of it was not. Naye nga bw'omanyi omuntu ng'ali famous, obviously buli kimu balina okyogerako. Ne bw'okola akantu akatini balina okwogerako, so I'm used by now. Soke twogere bwe wakomawo. Embeera yali etya naddala nga wakatuuka ewakaano okuba challenges zibaamuko? Sinnafunamu challenges only, naye only I can say Kampala is expensive. Weebeeko ku kibuuzo ekyatambudde nti baakudipootinze budipootinze? Bannange, nze omutuuze wa Canada bandipootinga. Nga bandipootingira ki? Tewali nze kyenkola kiri awo kisobola okundipootingisa. No, I came back, I flew out on my own volition. Nakomawo nga njagala okukomawo nze. Tebasobola kundipootinga. Yeah, I'm still a Canadian resident. Era enkyawe mba nsazeewo njagala kuddayo boardinga plane enzirayo. Yeah. Otugambye okomeddewo ddala. Tusubire nti kati obutuuze bweri ogenda sigala ajja singa oli mutuuze naye ng'ebyokubeerayo tetukyabirowoozako. Njagendayo kuvisitinga mikwano gyange gye nakola eyo naye nga okubeerayo nno nze ndaba kyenjagala okukola kiri wano Uganda ate market gye targetinze eri wano mu Uganda. Kati ekyobutuuze era bwe kiri tekivaawo era bwe kiggwawo nga nzirayo nga renewinga. Yeah. Tusubireko wakomyewo ssaawa yonna tufunayo omwami. Omwami ye waali. Tekitwala bbanga ddene nnyo okufuna omuntu. Omwami ye waali. Already yabaddewo nga wendi eri. Yeah. Yeah, long distance naye kati buli kimu kiri okay. Yeah. Badde nziraba eza Cindy ne Shiba byali binene nnyo nga buli omuntu Canada abyogerako nnyo era bali excited nnyo. Era nange nali njagala okuperforminga ku battle naye natuuka late. Nakomawo ku 19th, battle yali ku 15th. Singa nakomawo mu budde nandi performance ku side ya Cindy kubanga twakola oluyimba. So wali owagira Cindy? Sigambe nali muwagira. Mba njogera bubi. Naye bonna abayimbi balungi bakyala bakuba music mulungi abantu babaagala naye nze nali nakola oluyimba ne Cindy era kwolwo nali nina okuperforminga naye Cindy muwagira era muwagira naye bonna mbawagira. Ya gwe weepikira ani? Yepikira Navio. Kekamanyi nga mangi. Amaanyi galina okubeera nga mangi nnyo. Naye nyinza omukuba music. Ate mbakyala? Bakyala sirabawo honestly. Bakyabulamu. Keko, kyokka teri akusobola? Tewali ansobola mu butuufu. Talking about this live music, nti mubeera ku instruments nga ze mulina otambulirako wabula recorded CDs. Kyokka teri mukyala akisobola bulungi kutuuka ku level yo? Rapping akola hip hop tewali. Era myaka 6 I've been away nkomyewo nkyali nze kakyaliwo. Honestly, it's not fair. Nali ndowooza ngenda komawo nfune nga competition eri very stiff naye competition ekyali ekyali fair. It's not really stiff. Yeah. Banga yomaze nga toliiwo waliwo abaana abadde bakuba rap omuli Fik omuli Ferry Stardust Superstar
kubona ni gwolaba nti ono omuntu ekyamazima badde akutte fulaga yaffe bulungi? Bonna bakuba bulungi. Felicita asoma so talina budde nnyo okukola music, naye bw'anaakula mu ndowooza ajja kuba nnyo. Fik naye akuba bulungi. Fefe Busi, The Agent, Nelly Said, bangi nnyo bakuba bali bakutte bendera nga bagiwuba bonna. Sina muntu omu specifically, naye ndaba Fik yateekamu amaanyi nnyo. Fik from Eka, tusuubire okulaba ng'olinako omu ku bo gw'okoze naye kolabo? Yes, obviously. Njagala kukola n'abakuba mu Luganda. Njagala kukola kolabo nabo. Buli ayagala okukola nze nange we njagala okukola naye. Sisosola. Ayinza okubeera Felicita, ayinza okubeera Fik, Mungi. Yenna ayagala okukola nansindikira message n'agamba Keko oyagala kukola, njagala tukole. Yenna we end up working together. Togere ku lulimi eri obadde okozesa nnyo oluzungu, wano okomyeyo waka tukozesa nnyo Oluganda, nakati era oli mu Luganda naye oli otya mu ddo terukalubirizaamuko? Si nnyo okuyiga Oluganda. Bw'oba osobola okuyiga Oluzungu, Oluganda tetusobola kukalubiriza. I think it's an easy language to learn. Oyinza oduyiga mangu nnyo bw'obeera mu bantu nga boogera Oluganda. Nasoma mu O-level Senoa nga baana boogera Oluganda bulungi nnyo nga at that time nali simanyi Luganda yadde n'akamu, era natandika twali tusoma ne ku ssomero as a subject, era nentandika oduyigira awo. Emabegako awo twalabako nga Sone ekusayiniiza byakomawo? Byakoma mu 2016 bwe ba releasing album yange Strides. Yali option ya album 5 naye batwala emyaka 5 ku releasing album emu. Nendaba nga bamalira obudde ne mbagamba omanyi album emu ndoozi egenda kummala tukomaawo. Ne mbagamba nedda, temwakoze emyaka 5 mumalidde nnyo obudde. I've lost a lot of time ne mu industry mbadde nga siri relevant almost, nga abaana bakola nga nze sikola. Bwe nasaninga ne Sony naluzinga nnyo ssente kubanga nali sikola nnyo, sikuba nnyo bivulu, which was not good. So after that, after releasing an album in 2016, mbagamba bye bye. Era byakomaawo. Wajjusa okuba nga wasayiningwa abantu abo? Sometimes nejjusa. Naye nali muto, nali excited. Sisobola kweblaminga nnyo kubanga kyali hit of the moment, nali excited. Negamba Seno yagala kunsayinga nembeera nga ndi excited nnyo, naye oluvannyuma nendaba nga kye basuubiza okukola si kye baakola, era nejjusa nendowooza singa nali more understanding or more thoughtful signing nze nabo. Keko, essaawa biki by'oyinza okwevuma naddala mu ndongo eno nti ddala kino kibadde kibi? Kino kiri like, say that again? Ki kyewejjusa mu ndongo oba akusomoozebwa kikoofunye mu ndongo? Okwejjusa just not having enough time ya family. Kubeera nga tuli awo tutambula nnyo, tutuwarenga nnyo, nga sirina budde nnyo okubeera ne family yange. Nkyejjusa nnyo kubanga family is everything. Olina okubeera nga olina obudde obubeera spending a time ne family yo. I think I wish I spend more time with them, which I'm doing now. Olina ebirungi by'ofunyeemu? Yes, nagulamu n'emmotoka. Come on. Nafuna na touring countries nyingi. Nagenda Namibia, na performing in South Africa, na performing in Ethiopia, USA, Canada. Music I took to many places. And I'm very blessed. Yeah. Natera okumaliza twogere ku biragalalagala bino abayimbi bye bakozesa. Ebiragalalagala simanyi nnyo, sibimanyiiko nnyo. Then waliwo ababikozesa waba gye bali oba tebaliyo, naye mpulira babikozesa. Sikozesako ku biragalalagala. Nali nywako ku njaga almost 10 years ago, naye nagivaako 10 years ago kubanga byali tebinkolera bulungi. It was not working with my brain properly. Byali si birungi ku nze, nensalawo mbiveeko. Nze ndowooza si kirungi.
Yes, kubanga byali bimalira nnyo obudde nga ndaba bwe mbinywa ne neebaka olunaku ne lufiiraawo. Yeah, so nejjusa definitely. Naye waliwo kye I learned from it. Naluyigamu something, you know, it was a lesson. So it's not good. Era oba tonnatandika ngamba totandika tewali birungi bikivaamu. Yeah. Njagala beebaza nnyo okuwuliriza music wange, okunjagala ng'omuyimbi omukyala akuba hip hop, kubanga si kyangu okukola kyenkola n'okufuna abawagizi nga bampagira. Era ndi very happy and very blessed nti abantu bampagira n'abantu nga mmwe muyinza okunnoonya interview interviewing. That all shows, you know, Ugandans love what I do and they're willing to support me, and I'm very thankful. Bebaza nnyo era mu continuing okumpagira, era music agenda kujja akyajja genda bakukamu